yafa naye yalwala. Gravity wa gwanga ki? Simanyi. Sagala na kumanya gwanga. Naye lwaki ebintu byayimba biyimba mu lulimi lwa wano Luganda? Lwayagala. Era ekyo nakyo si buzibu. Kuba n'Oluganda twagala lukule. Ensi yonna erwogere. Anti nkuza gyalokuzaamu ate ye. Ebyo bigambo tebirina buzibu. Ebyo bigambo tebirina buzibu. Kankubuli ebyo bigambo byayogera tebirina buzibu. So bw'obeere wakaawo oteekeramu abaana b'ennyimba za Gravity? Sisobola. Ate nga tebirina buzibu? Tebirina buzibu naye tebirina buzibu. Ku baana bange birina obuzibu. Ku Gravity tebirina buzibu. Ate ku baani be bitalina? Ate ku balala bawuliriza ennyimba ze. Nze n'oluyimba lwoyogerako olwo oluyimba nalabye posta kwe nakomye siruwuliriza. Abaana be tebasobola kuwuliriza olwo. Kikyengezako kugamba nti industry yafa. Kati bw'onenya Gravity omuntu you are blaming a very wrong person. So gw'okiisa kugaziya Luganda? Yes, agaziya Oluganda. Abantu balutegeera ayimbe ku byonna ne byatanayimba. Jukira gwe kalungi. Sina buzibu. Weddirangeye. Ate nakabbiro ku nguvu. Oli muzzukwa Kasujja. Ebusujja. Mwe mujjanjaba Kabaka. Ffe tuvunaanyizibwa. Mwe munoga eddagala. Buli kimu. Oluganda olwekakasa bulungi. Bulungi nnyo. Fight. Jeja holiday. Fight. Yoze ebintu. Era nze omwana wange okuddayo wakati banga nti yakubye omuntu. Oba onkoze ekintu tokimanyi na kimanya. Yakoze eki. Era we kangambira mbu teyadde talina kyankoze we nkakubira. Kale kyakoze ekintu namukuba good. Tulina ekizibu kati kwezira Haji Kwezira gundi Mwezira. Yakula ebyo tabimanyi. Omukazi bwakumanyira bwadda kati obadde mukomera emyezi ebiri business zo zifudde. Now this is where we are. As a country we must wake up. Tulekeraawo okutunuulira waliwo kye bayita ekiso ky'embuzi. Kirekerera omusiri tuno omubaazi. Mwe mulese music industry gye musse mutunulidde Gravity omutujju. What nonsense. But now Mr. Obote. Lili puzzle. Kati enkudi ne omunyongo kiki ekibi? Oba njawulo eriwa? Enjawulo eruwa? Lwaki musiriwaza abantu? Ate ye lili puzzle ya justifying ebyo justification mwe mumanyi enkudi n'omunyongo kiki ekisinga okuba yagamba nti yayimba mu ddeeka n'akaveera temwabiwulira byonna mwabigoba n'ayimba okusoma nali muganya nali musiru okusoma temwabiwulira mukkirize what we are dealing with today. Let the music go on. Let us fight. Let us go. Ebivuluka bijjuze nga bayimba omunyongo mpaka oli lwalikola ekivulu n'akisangamu abantu 4-5 n'agamba netagosucha paka lwalikebera ku YouTube nga yataddeyo oluyimba nga luliko abantu 2. Paka lwalikebera ajja kukyusa naye nga tukyali mwene embeera ya gundi tuli bannanfuusi nnyo. Abannayuganda bannanfuusi bannange. Towulira oluyimba nti owoza bw'otyo. Ojaliwo n'abaana abato ba myaka 15 nga bategeera. Webale nnyo kutugoberera nkulamusizaako n'enkwebaza emirimu gye weekoledde. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa ndi ne Abwana Kalungi tugenda maaso okuba nga tunyumyamu ensonga ez'enjawulo. Omuyimbi Gravity omutujju akyayongerako okusiriwala we yakoma ate era wayongedde okutandikira. Lwaki omuyita musiru? Omuntu yenna alina kasita avaayo mu public n'atayolesa magezi tumucategorizinga mu mbeera z'abantu abali mu kikeeki. Gravity si musiru. Oba ye bw'atyo bw'alaba content w'abantu abamufollowinga bwe batyo. Simanyi lwaki abantu bamuyise musiru. Basinziira ku bintu byayimba. Byayimba bwe bityo nze nabyogerako dda nga abiyimba naye Gravity kati si ye problem. Kiki problem? Problem nene okusinga Gravity. Problem ye ki? Ati problem nkugambye. Problem esingira ddala obunene in the music industry. Industry mwagitta. Industry yali mbafire bongo le lutaaya. Bani anti ate ensi ekyuka tejja kusigala kufire bongo le lutaaya. Ekyo nkugamba. Bw'okyuka, do you change it for better? Do you change it for worse? Okyegeza kugamba. Okukyuka is a normal thing. Tuteekeddwa okukyuka. Naye do you change it for better? Do you change it for worse? For better. Bwe bityo change kyetegeeza. Change tategeeza to change for stupidity or whatever it is. So nze Gravity omutujju muwagira oluyimba alukubbi. Agende maaso. Ayimbe nnyo, ayimbe n'ebirala. Kati ekyo gwe yagumanyi bakuki batya?
gwe yagumaze kati adde ku kirala ayimbe nnyo byonna biyimbye ayimbe ennyama etalimu ggumba ayimbe ebikoze bitya ayimbe omanyi nakugamba nti bw'olabanga ekijanjalo kiraba ekijanjalo nga oba kasooli oba ebijanjalo nga obisimbye mu ttaka bw'osimba ekijanjalo oba kasooli amala kuvunda n'alyoka akola germination, the process of germination wateekeddwa okubawo kye bayita rotting. bw'oba onookola gundi bw'oba onookola manure oteeka okusooka okuvunza. kakati music industry yafa eri ku kitanda eri bubi tessa eri ku oxygen erinamu n'ebivundu erimu n'ebivundu olwedde yavunda amagulu gano gonna gavunda squali yagiruma erina pressure erina cancer erina endwadde zonna erina pressure erina cancer erina endwadde zonna erina ne siriimu. music industry yagenda erina siriimu erina cancer erina dayoliya eddukana eri bubi nema eremadde tesobola nakutambula eri ku oxygen erimpinga eri awo. kankubuulire music industry yalwala tennafa naye yalwala. Gravity wagwanga ki? Simanyi, saagala nakumanya ggwanga. Naye lwaki ebintu byayimba biyimba mu lulimi lwa wano Oluganda? Lwayagala era ekyo nakyo si buzibu kuba n'Oluganda twagala lukule ensi yonna erwogere. Anti nkuza gyalukuzaamu ate ye ebyo bigambo tebirina buzibu, ebyo bigambo tebirina buzibu. Kankubulira ebyo bigambo byayogera tebirina buzibu. So bw'obeere wakaawo oteekeramu abaana b'ennyimba za Gravity? Sisobola. Ate nga tebirina buzibu? Tebirina buzibu naye tebirina buzibu ku baana bange birina obuzibu. Kugabe tebirina buzibu. Ate ku baani be bitalina? Ate ku balala bawuliriza ennyimba ze. Nze n'oluyimba lwoyogerako olwo oluyimba ndalaba eposita kwe nakomye siruwuliriza. Abaana be tebasobola kuwuliriza olwo. Kikyengezaako kugamba nti Gravity industry yafa. Kati bw'onenya Gravity omuntu you are blaming a very wrong person. So gw'okiisa kugaziya Luganda? Yes, agaziya Oluganda. Abantu balutegeera ayimbe ku byonna ne byatanayimba. Jukira gwe kalungi. Sina buzibu. Weddirangeye. Ate nakabbiro ku nguvu. Oli muzzukulu wa Kasujja? Ebusujja. Mwe mujjanjaba Kabaka? Ffe tuvunaanyizibwa. Mwe munoga eddagala? Buli kimu. Oluganda olwekakasa bulungi? Bulungi nnyo. N'Obuganda? N'Obuganda. N'ennono za Buganda? Gwani yakugamba mbu Abaganda olw'Oluganda nga bwe walirabye. Oluganda ebigambo eyogedde tebiriyo. Gyebiri? Naye waliwo bitayisa mu kamwa nnyo. Weebale nnyo. Kaakati lwaki yabisizza mu kamwa? Aye nakkirizibwa. Nkugambe industry problem si ye muyimbi. Ekintu ekimujjira kyayimba. Omuyimbi abeerawo n'ayimba kati ye muyimbi. Tulaba ku gavumenti ebiseera ebisinga ng'ebbaninga ennyimba ez'abayimbi abamu naddala bali political. Naye ennyimba za Gravity tewalira omu lwali lubbaningiddwa. Kubanga byayimba bye mwagala. N'abakulu ababaninga bye baagala. Bye baagala kati olaba bamubaninga gundi tebaamusiba. Aliwa. Nga atadde ennyimba z'ebiseegu. Bamuyitaani ono omusajja gwe bayita Didi. Producer Didi. Kye kyamuza emabega. Didi baamukwata yata oluyimba sibe baali babiyitaani. Ne Ssenga Nantume baamusaako n'obutambi. Baamukwata ne bamuteekako embeera. Kati kye nkugamba nti this is what you want. Muleke industry evunde. Mugireke evunde. Bw'emala okuvunda ejaminatinge. Ani anagizza engulu nga n'abadde abakwatako yabagobye? Nga mumufudde. Yabagobye? Nga mumufudde. Ate yatandika music. Abayimbi gibadde mikwano gye. Bali bakwano be. Yakyankala gye nabo n'abagoba. Period. Usanga badde bamuswalirako. Anti kye nkugamba kati let me tell you. Stop fooling people. Temufuulinga abantu. Kati mwagala mutufuule fe abatategeera. Tudde wano twogere ku Gravity. Gravity yayimbye bubi nnyo. Nayimba omunyongo. Tulowooze ku bigambo bino nga bwe yabiyimbye first of all. But secondly, tulowooze nnyo ku music industry efaanana etya. Kugamba music industry yafuna dayoliya, nefuna sukaali, nefuna endwadde. Eri ku oxygen. Naye lwaki buli waabeera egenda kufa.
era ne bwokola kitosobola gizangulu tugikuumira awo efe tukole industry empya. Lwaki buli wafulumyawo oluyimba afuna criticism mu bantu kubanga ne mu bayimbi ye style ye yali ayimbe ku luyimba lw'amagezi sirumanyi mu nyimba ze kakati gwe lwaki oyagala ayimbe lwaki oyagala alutandike leero mpozi olwalumbeza aluyaddamu lwaki oyagala atolo lulwe yaluddamu nkugambye lwaki oyagala atandike leero kweno time lwaki luno lwofudde problem Gravity omutuji w'amazzi enkuwagira ku bandongo paka lw'olidda bendongo abadde yakafiirwa maama w'ebiseera ebyo kitalo nnyo naye nga bw'otunira music gwayimba kizibu okuba oluyimba ku maziika oba ku lumbe ekiro mu night vigil ku nnyimba ze kwoliko oluyinza okubwa mu lumbe ate yali yayimbira maama we yayimbira bannayuganda yayimbye ku luyimba lw'okuziika lw'omanyi alinayo oluyimba lwagamba nti luno lwakuziika okubako ekiro mu lumbe awo nedda Gravity omuntu giwama kuba endongo paka yayimbye bulungi nnyo oluyimba biwagira ebyo biwagira so kati kyekiyinza okukolebwa kubanga ogambye music industry nfundwadde eri ku kitanda erina siriimu mugireko evunde kati mugireko ejjanjabu eti tosobola kujjanjaba mufu omufu tebamujjanja bakola postmortem ate nzoba nga ekyalimu okwo kuba mukyalimu kaaba kyalina kugambye woogigirako bwoti oxygen efa bufi yafudde edda yafa eri awo ndwadde nnyo eri bubi tesobola kudda ngulu omanyi simanyi oba ewammwe mwali mufiiriddwako ffe waffe twali tufiiriddwako waliwo omuntu lwabeera nga agenda kufa ne bagamba baga musaawe mukubeko mukukyalo basaawe naye ng'akyali mulamu naye nga nammwe mukimanyi bannyiniye nti mufu essaawa yonna afa bamuggiraku oxygeni awo akola ki nze waliwo jjajja wange yafa yalina emyaka 126 twamulambulanga nga bwe tujja n'obumuli ne tubusuula awo nga tumulengerera muli bwe mu ndabirwamu bwe tuti ng'ali wali nga basaba batugamba akyassa otegedde naye nga bakimanyi nti essaawa yonna afa kakati nno twategeka n'otegeka n'okutegeka twategeka byonna ne biggwa kati tugenda n'otuuka okuziika nga buli kimu kirini order kati industry ya music mu Uganda tekyadda ngulu erina osooka okufa ne tugijjawo ne tukola empya ate nga yafuuka commercialized abantu bagiraze nti bagifunamu essente anti bagifunamu naye n'abagifunamu si balina ogifunamu that is kyengwaba nti nfu abayimbi bennyini abayimba music bali bubi ate mmwe abakuba music muli bulungi gwe kyo tokyebuuza ate mbadde manyi abayimba music bye bali obulungi ate batya sente gw'omanyi abantu abagagabalidde ku kamiliyoni omanyi abantu abagagabalidde ku Gravity ye mwavu anti kati ayinza okuba nga sente z'alina yandibadde azikubisizzamu kati nga essaawa eno yandibadde 20 times richer senga order yaliwo bagaga just balina bezi plan nedda gwolowooza tebalina pulaani balina pulaani naye nammwe mwennyini mubasuffocatinga you suffocate them osanga radio station edependinga ku nnyimba edependinga ku crafts zaffe bulango bwe tukola ffe ba artists na biki byonna ng'omukozi waamu afuna emitwalo 8 buli mwezi ng'omuyimbi bamuwa emitwalo 10 okuyimba ate ng'ayimba kivulu abamu bali mu mayumba bali bati balinga obukookolo banoonya walabye gundi nga bamufulumya ennyumba mukyala wa gundi wa wizo nedda walabye wizo nga bamujja gundi nga bamugoba Jeff Chiwa gundi ng'agoba Chaga yagayo nga bamugoba Chaga nga bamugoba mu nnyumba yaabwe eri naye omanyi amaanyi ga Chaga mu industry eno amaanyi essaawa eno omulabe engeri gye bamufulumiza ennyumba bamugobye mu good life tebasobola mugoba mu good life because is good life naye kyenkugezaako okugamba bafunye obutakkaanya ne bamufulumya ki obuntu bwe ne babusula abweru ekyo kitegeeza ki nti ali bubi talina ssente omusajja ngaoyo nga bagamba nti abadde basuza musuze ku lubuto n'egundi ne sayizi gy'alina ne bagamba nti basuza musuze n'abayimbi be yakola n'abayimbi abavubuka bwe yabeerawo nga kitegeeza ki gy'oli kati ng'oddawo ng'otali kugamba nti music industry era music industry abamu sente bazifunye ne just balina poor management ya sente zaabwe nedda gw'olowooza bw'otyo labayo bote omuyimbi asobola okukuba akayimba ng'abeera nansana ne kahiitinga ogwo omwezi gwennyini n'apangisa emunyonyo
mwapangise munyi nafuna ne moroka empya ekyo kirina buzibu ki anti olwa managinga bubi sente ze gwe atalina ssente otegeeremyezi ebiri nga amaze okuva ku siini gwoba ozirina lwaki omuyimbi ava ku siini nyimba zizira siini kyeki awo abantu bakulabirawo obeera nga gwoliko kiki ekikulowoozesa kati abantu bebamulabira kiki ekikulowoozesa nti music we bwamamala omuluyimba bwatyo bw'aba afudde agenze music yabaawo era nga abantu bamuwuliriza naye challenge ebeera nti takyamufunamu ssente kyenkugamba lwaki omuyimbi abeera permanent ate music gwayimbye n'abeera seasonal because ekisooka competition yamaanyi system competition terina wejjira awo lwa nsonga emu waliwo abayimbi ababaddewo for very long time waliwo ababaddewo for short time era waliwo kye bayita consistency essente zisobola okubeera nga ntono kubanga ffenna tetwenkana omuyimbi asobola okuba nti olw'oluyimba lwe nti lwakuba kitono ssente alina ntono naye tekisobola kugamba nti omuyimbi aggwawo naggwerawo ddala naye nga ate music we waali naye naggwawo ye omuyimbi n'abeera nga yaggwawo ebya serious naggwawo so njagala otegere bulungi ti music industry ye problem Gravity omutujju mumuleka ayimbe ennyimba ze Gravity omutujju mbeera n'obuzibu nalina n'obuzibu juzi wano ku bino byagundi bya Bobi Wine nga bagenze ne beekola obusolosolo yatwala omusanyu kwamula beezi awe namunyiigira ne ngamba Gravity yo si enkola yaffe fe abali side eno ey'ebyobufuzi obwabategeevu tolumbagana bantu that was it but otherwise mu bino music we ayimba abayimbe ne bwana abayimba paka so he has been consistent mu ebyo ebintu ebyekisiru let him be kubanga ekyo kyazaako omuniyo let him be kyazaako omuniyongo ngenda kufumita mpola simanyi musawo saizi yensesos kakati bw'abakkiriza omusawo bamufumita empiso mu bisambi kiki ekikugaana okukkiriza omuniongo kiki ekikugaana stop being funny mulekerawo okwebuzaabuza kino kye tuli mu kuyitamu kati mu Uganda bakiyita mu music industry bakiyita in fact tukiyita tutya kibayita okufuka okwebuzaabuza ng'afuka anaaba ontegedde the industry is sick but what is right in Uganda as per now everything is right according to what we are today. Everything is right. But people are complaining everywhere. Complaining at Chibalimba, Banamfusi, Benkugaba Banamfusi. When you go to education sector, people are complaining. Why are they complaining? When you go to Rachiba to Alabama Masomero. Obaba Babe somesezi. Which is impossible. That's what I'm trying to say. Chota sokola lwacho gamba mudate chibi. Katati gwe tuwe chirungi. I can't. That's what if you can't, then why are you complaining? Olumulalu. Complaining ku chota sobola. So, to you, education is okay. Nkugambye bwenti. Bwoba mbuuza ku bintu ebifaanana bwe bityo. Ngambi. Education is okay according to what we are today. Ontegedde. Education is very okay according to what we are today. But if you are talking about the future, the education is wrong. We don't have a future. But if you are talking about education today, it is very good. They are preparing the children for the future. They don't know what they are doing. They don't know. Preparing for the future. Nzo mwana wange nagana omwana wange ninazalawa yankubira essimu. Mwana atandika ddi okusoma. Nimuga ndi mwana wange ajja kutandika n'emyaka. Tesala omuliro. Ajja kutandika n'emyaka egi. Bannanga abaana batandika ku myaka 3 abammwe. Abange batambulira ku meka. Olinga nange nagana graduation is a nursery zone. Aziwera. Nze homework. Asubiza kubwa omusomesa omugga. Nze omwana wange takola homework. Awakanga y'omulidde. Nze homework nze mumuwa. Omwana wange takola gundi takola era homework ennaku ezo maama we abadde amuyambangako.
era lumuyanga basayininga ku muwaka nemuga sibisayininga kebyo nze era bwe mbeera ewaka omwana addayo tamukoze nga nti homework ayoza ebintu. That is the homework. Yes. Holiday work. Zanya laba filimu. Laba binankani. Laba comedy war. Laba Cartoon Network. Watch all those things. Play. Fight. Jeja holiday. Yeah, fight. Yoza ebintu. Era nze omwana wange okuddayo ewaka ne bagamba nti yakubye omuntu. Oba onkoze ekintu tokimanyi na kimanya. Yakoze eki. Era wekangambira mbu teyadde talina kyankoze wenkakubira. Kale kyakoze kino namukuba good. Tulina ekizibu kati kwezira haji kwezira mwezira. Yakula ebyo tabimanyi. Omukazi bwakumanyira bwadda. Kati wadde mukomera emyezi ebiri business zo zifudde. Now, this is where we are. As a country, we must wake up. Tulekeraawo okutunuulira waliwo kye bayita ekiso ky'embuzi. Kirekerera omusiri tuno omubaazi. Mwe mulese music industry gye musse mutunulidde gravity omutujju. What nonsense. But now, Mr. Obote, music as music. Music is regarded as something which is educative. Yes. No. Something which is entertaining. No. It can be educative. It can be entertaining. It can be. It can be. Entertainment. Abayimba ennyimba z'abalongo mwabasiba. Tebaziyimba. Bazimbire ewaabwe gye babeera. Wa. Tebijja mu public. Nkuleetera ennyimba z'abalongo eziri gundi eziri recorded. Tozimanyi. Anyway. Tolinayo lulimba lw'abalongo lw'omanyi nga luli recorded. Nsimanyi. Ndukuyimbiremu. Loleke. Kyekugamba. Kati ze nalumanya ntya. Oyinza obeerayo gye babeera. Ate ntya nze naziwulira ku leediyo. Ne ku leediyo kweziri. Mubiyimba mu bivulu. Gundi tabiyimba buli lunaku mu bivulu. Ono omusajja wamwe gundi gwe bayita gundi. Suna Beni abikuba. Gundi abikuba. Suna Beni si nnyo naye waliwo gundi abikuba. Ono omusajja gwe bayita ani? Waliwo omuyimbi wamwe bamuyita Jjajja simanyi Jjajjaani. Gundi ono yali ayimbira wano e Kasubi ewa gundi. Ewayiga. Taziyimba. Hasani Nduga taziyimba. Gundi tabiyimba. Tebabiyimba mu public. Nga ne TV weziri ne kamera weziri. Tebabiyimba. Kakati ne mulemererwa abo ne mudda kugula vitu omutujju. But music nga mbadde nkubuuza. Yayimbye omunyongo we. Badde nkubuuza nti music atunuuliddwa ng'ekintu ekisomesa abantu, ekintu ekyeducating. Gw'omutunuulidde bw'otyo. Abaagala education bagenda ku ssomero. Music can be, Bugambi ebigambo bino bitegeere. Can be entertaining, can be educative, can be. Kati nze ndikola community theatre. Ontegedde. Olwaleero tubali kujenga taifa. Ontegedde. Kujenga taifa wansi mugundi mukanankani ka square akoba ka square kabayita kani aka awonga ku sawa ya Queen. Tuva mujenga taifa. Tuyigiriza abantu kusimba miti. Tuli mu kuyigiriza abantu kukozesa gas instead of what? Instead of miti manda na bichi ebyo byonna. Tuyigiriza how people can save money using electricity. Okimanyi nti olwaleero waliwo pressure cooker ezifumba emmere with half a unit n'ofumba emmere nejja. Abantu bakyakozesa kuba abantu badduka koiro ziri. Jukira twalina koiro edda. Nga akakoiro kanywa amasannyalaze agakulinga ettabbu. Olwaleero ekyo kyavaawo. Olwaleero with one unit ofumba emmere nekola ki? Nejja. Ekyo tekiriiwo abantu bakirina. Abantu badde tebakikola tebakimanyi. Tukozesa community theatre okusomesa abantu. Okitegedde? Theatre for development. So mwami TFDA. Nti bw'otunulira music bamuyigirako namwe aba comedy oba aba theatre muyita mu theatre drama okucommunicatinga. Yes. Okusomesa era ne government n'okwentertaininga ekyo tekyerabira oluyimba abantu lwabanyumidde. N'okwentertaininga era tewali tteeka likugamba nti byonna bikola omulundi gumu.
essebo mu entertainment eyo gye mubeera mu drama oluusi mutera okuleeta emizannyo maybe egikwatagana ku community egikwatagana ku aids na biki naye nga ekibeera emabega waakyo it is to create awareness eri abantu maybe butakola kintu ekyo n'ebirala music it is the same waliwo nalabako naliko ekapeeke ewa Sebat ewa Genosale ng'ategese ekivulu ky'abayimbi abalina bye bayimbye nga bigattako ku ggwanga lyabwe sekivulu kyali kyabya bulimi something naye gundi yakiwangula Muzeeyi Sebat yakiwangula n'oluyimba lwe bayita enkumbi tekola ki enkumbi terimba nti abantu bakosanga music era babasindika mu field bagende bayimbe oluyimba olunasobola okuparticipatinga mwezi empaka era luwangule nga lucommunicating which means nti music asobola okweyambisibwa ocommunicating to the public neobanga tokoze eki tujjukira nnyo wano mu covid abayimbi bakozesa government yakozesa nnyo abayimbi okuyimba embeera ya covid nga bwekigeza abantu bonna bawulizanga ennyimba beekulu yayimba nzijukira ne All Stars bayimba nga bonna beegatse wamu ne Gravity yalimu ne kati awo teyayimba ani kyegezaako okujja kiki nti tukkiriza nti nno music yakozesebwa mu mbeera bwetyo kakati wabanga music akozesebwa mu mbeera bwetyo olwo omugigi gwaffe guno ogukula oguyiga gwo gukyali mu mbeera ey'okuyiga bwe gulaba ebintu ng'ebyo tegugenda kubiyiga gugezeko nobiteka mu practice tubonebone ne generation idako kyemwagala omwana awulye nti musawo ngenda kufumita ffe tuvuddeyo nga tulwanyisa ebintu bino ne mutulaga nti tuli balugezigezi kakati mubireke bitambule nakugamba nti olutalo lwonna okulumala oteeka osooka oddulwana ne side emu nekkiriza nti tuwanguddwa ontegedde ensi njagala nkubuulire ensi teyatandise jjo ategenda kukoma nkya ontegedde gwe toddaawo kulowooza mu myaka 10 ffenna abaliwo tujja kuba twavaawo next 100 years to come yes kakati gwe totandika gwe waliwo music gwotawulirangako otegedde toddaawo kutandika kwestressinga ali kubanga future namuna gani let me tell you kyemwagala kyemugenda okufuna eggwanga bwe muba mwagadde ditambuza bwe mutyo mujja ditambuza bwe mutyo era tekyemugenda oddifunamu kyosiga kyokungula music industry mwagitta bani mwabawuliriza music ba final consumer mwabawuliriza music ba regulators mwabawuliriza music ba regulators ne ba artists abaana bayimba music omulungi webali temubawa attention mwagala ba Gravity show zaabwe muziteekayo zijjula ontegedde oli ayimba omwana n'ayimba oluyimba nga lwa byabuvunaanyizibwa lwa magezi n'aluteeka ku radio ne mugaana oddukuba tebabiwulira ne mugaana obbiwulira kaakati kamubiwulire omwana yayimba oyo omwana ow'enkuddi kati enkuddi ne omunyongo kiki ekibi oba njawulo eriwa enjawulo eruwa lwaki musiriwaza abantu ate ye liripazo ya justifyinga ebyo justification mumanyi enkuddi n'omunyongo kiki ekisinga yagamba nti yayimba mu ddeeka n'akaveera temwabiwulira byonna mwabigoba n'ayimba okusoma nali muganyala nali musiru okusoma temwabiwulira mukkirize what we are dealing with today. Let the music go on, let us fight, let us go. Ebivuluka bijjuze nga bayimba omunyongo mpaka oli lwalikola ekivulu n'akisangamu abantu 4-5 n'agamba netagosucha paka lwalikebera ku YouTube nga yataddeyo oluyimba nga luliko abantu 2 paka lwalikebera ajja kukyusa naye nga tukyali mwene embeera ya gundi tuli bannanfuusi nnyo abannayuganda bannanfuusi bannange towulira oluyimba nti owoza bwotyo ojja kuddayo osooka oluwulirizo obutambi bw'obusego kiba butambula nnyo bwe businga okukola kaba millions of views bani aba baakalabi n'oluyimba olwo nyini bakugamba gondi bulwali ya bugi mubi nnyo n'ataakatambi lwaki atadde akatambi akati bw'ava mu kamera ng'agamba wakalabyeko okayina yakalabako okayina okampeerezeeko kalabye okyegezegezaako okugamba so what am I trying to say? What I'm trying to say is
tulekeraawo kubeera bananfuusi tubeere bamazima ontegedde oluyimba nga lutambula bwe luti akaluta yalutadde 2 days ago lulina emitwalo 11 mu 8 abantu emitwalo 11 mu 8 balabye eki omunyo kebera likes kuliko mmeka kebera likes kuliko mmeka ogenda sanga ziri mu case something omuniongo gwe balabye eki kino just skip this nonsense anti kagenda kumala kaveyo kana then kuliko likes meka 2.7 likes tekuliko no tugende mpola 2,207 abantu bayagadde akantu kano no mpa kubya comments tewaliwo button ya gondi ya dislike weri kuliko meka tekuli wadde tewali yakaganye kalaba kakati tuli kukiwa why do we waste our time comments ziri 674 kakati comments ziveeko why do we waste our time commenting about omuniongo kitegeeza nti we are wasting time tuli mu kulimbalimba bantu tuli mu kukola kyewandiise okwebuzaabuza okufuka naaba omanyi nga oli mu kufuka eno bwogamba bannaakannaabeko kumbe eno oli mu kufuka kati kyebali mu kukola so Gravity omuntu bendongoyo you are as bad or as good as everybody in the music industry atayimbye bubi abba sente z'abayimbi kakati ani ali worse so everything buli kimu kifu set of kwagamaya yes ayimbye obulungi kakati tewali bye muyimba please ayimbye obulungi bamugoba ku stage nyimba ze bazibaninga atayimbye bulungi sente z'abayimbi yazibba tebamukubira na simu kumugamba waliwo mukwano gwe nasoma naye bamuyita Sozi Joram musajja muyimbi mulungi nnyo ayimba ennyimba eziryowo omwoyo alimba ennyimba ez'ensi ezisomesa abantu obulamu bw'ensi Sozi Joram babadde ne show kugundi ku Serena Hotel mu Kampala musajja museveniside bayimba ennyimba ennungi zikusomesa okukola zikusomesa emirimu zikusomesa enkolagana n'abantu zikusomesa eddiini zikusomesa Mukama Katonda naye temwabadde mu bantu babaddeyo naye ng'era beemanyi n'okwemanya bamu eriyawo no beemanyi kwegamba basically sigamba nti ya flopins but beemanyi n'okwemanya they are the same people era abaagala ebyo so kati what you attract is what you get kati you attracted this is what you get bakomedian abatawemula temubalaba mwagala Mariaki ffe tubayita bulijjo mu mizannyo tubeera mu National Theatre omwo ne tubayita mujje mu mizannyo kati nina mukwano gwawe bamuyita mukwano gwange ali awo agenda kubeera ne show bamuyita gundi wano ku Bat Valley Theatre ebeeramu emizannyo kumpi buli weekend mugendeyo mugirabe naye tubeera mu Bega ogenda mu Bat Valley kusasula emitwalo 2 naye n'ogenda n'osasula mu Nkudi n'osasula emitwalo 10 watadde mu transport eri ku beach eri watadde mu transport muyitirivu n'okola byonna n'ogenda n'obira kati ate mukaaba deal with it Gravity omuntu twongere oluyimba olulala atwongere ayongere ayononeke ate ayononese ki okuyimba omuniongo ayongere ayonone gwe owulira nga ayonoona omuniongo ngenda kufumita mpola emirimu eggumba ebijanjaalo okwepiica naye kibubuka ekyo oba iwaaki enyimba zaakyo bazizikamu amukyala oyo nja kufa n'omuntu amugambako mumwesonyiwe Gravity mufunze ofuse lawyer wa Gravity era Gravity kenamaze Equity for Men ketumaze okufulumya gundi Gravity tuli butola kale mundu ojolekeza ayambalira Gravity wepankira ku Gravity nkuyitamu nga luguudo Mukama abakuume bere bulungi mwedaba bye